Salt at 7 tujaguza emyaka 7 egy'obuweereza tukuzizaayo ko emabega we twakolera enteekateeka ya Christmas Lunga nga endwadde eno ya COVID-19 tennalumba kutaataaganya nteekateeka twatuukako mu bitundu eby'eruweero era abantu bangi twabaleka baliko akaseko ku matama. Omu ku bo ye kansala omukyala eyalina ekibiina kyakulira eky'abakyala banne eyaweebwa obwaguuga bw'embizzi era nga olutuukidde olunaku olwaleero embizzi eyo yazaala ate maama ne bamutunda we twogerera ye nga kansala ayinawo embizzi 10 ezaba maama oyo era agamba nti Salt Media yabaleka bulungi. Nga Salt Media ekyagenda mu maaso n'ebikujjuko eby'emyaka 7 eruweero bw'otuukayo teyeebuuzibwa bwebuuzibwa bagimanyi. Kyalo Kabakedi mu muluka gw'ekigavu tusibidde mu maka ga Namboze Christine kansala. Namboze mukulembeze w'ekibiina ky'abakyala ku kyalo era yaweebwa embizzi yakula neewola mu nteekateeka ya Salt Media ey'okuddiza abalabi n'abawuliriza baayo emanyiddwa nga Christmas Lunga mu 2017 era tumulambuddeko. Ndi ku kyalo kigavu omuluka gwa Kabakedi mu district y'Eruweero era nga ndi mu maka ga kansala Namboze Christine ngono yaweebwa embizzi mu nkola yaffe eya Christmas Lunga gye tukola buli mwaka era nga kati wayiseewo emyaka ng'ena kitundu tugenda mu 5 wabula we tutuukidde ku kyalo kino ngono embizzi gye twamuweemu kati ayina embizzi 10 agattako n'okulunda embuzi n'enkoko. Enjiri we yajje ku kisaawe ne bagaba ebirabo twafuna embizzi nga ffe group. Era embizzi eyo yazaala enzaalo zaali 2 bammemba twali 30 ne tugabana. Oluzaalo lwasooka lwafunako bammemba abamu kati oluzaalo lwokubiri ne kubaako bammemba abalala abaafuna entusalawo embizzi entugitunda. We twagitunda buli memba n'afuna ekyokukola. Nze kansala Namboze nasalawo okusigala nga nnunda embizzi kubanga embizzi naziraba nga zirimu ettunzi era nzifunyeemu nnyo. Embizzi eno yamukwasibwa Abosi Mogerere era yaweebwayo omu ku baagazi ba Salt Media. Wetutuukiddeyo nga Namboze essanyu limutta era Salt agitenda. We twamala ogitunda buli memba yafuna ssente ze. We twamala okufuna buli omu ssente ze buli omu n'ayiye ekyokukola. Mu ekyo buli omu kyawulira nti agibenefitingiramu ng'akiwuliramu emirembe. Ze nasigala nnunda embizzi n'abalala balunda enkoko bwe batyo. Abalala balima. Nanyumiriza mu Salt kubanga yatuwa ekisolo ekisobodde tusitula okubanga tuli bakyala b'amaanyi kubanga akaalo kaffe kano k'abasiraamu naye n'omusiraamu yenyumiriza nti abasoloti abalokole batuwa ki ekisolo nabeera se tebazikwata bazikwata bakolamu bye bakola. Namboze agamba nti embizzi eyabaweebwa yazaala n'ezaala era baatuuka ekiseera ne bagitunda ne bagabana ssente wabula ye nga gwe bagiwa yasigazaako obubizzi. Wetutuukiddeyo ng'ali mu mbizzi 10 ate nga ze atundako. Bannaluweero mbakubiriza kwagala nnyo Salt okubeera nti Salt tekomye kubeera nti neebulira njiri yokka ne ekulakulanyiza abakyala n'abasajja nga ffe ekikula kyonna kyonna ekyawamu. Namboze yeebazizza Salt Media olw'omulimu gwekoze mu Luweero era asaba nti wakiri omukisa bwe gunaabaawo Salt Media eddeyo. Nnyo mukomeewo nnyo nnyera twafuna omukisa gw'amaanyi kubanga bingi bye tulabako bye twafuna mu Salt. Ebyamagero byali by'amaanyi abantu baawona abantu baafuna n'obuli abamu baali basula ku ttaka naye baafuna n'ebitanda mifaliso twafuna ebintu byali bingi n'engoye ezimu nze nzirina. Twafuna nnyo era tubasabira buli yafuna kyatula n'awaayo okuwa abantu banne Mukama abawa omukisa. Mu kiseera kino kati yagaziwa yagattako kulunda embuzi enkoko n'okulima emmwanyi era agamba nti bino byonna byava ku Salt. Embizzi mpereza ddala embizzi 10 zino zoolabako wano ziri 3 n'ezo embuzi zange wano ninamu embizzi ziri 3 abo n'eri wali eri embizzi ziri 10 ziri 10 embuzi zo ziri 4 enkoko nina enkoko eza saso zennunda ezibiika amagi naye ensanyuse nnyo balamu banyebe ddala kubeera nga musigala mukola mobilization ku bintu ebiba nga byagabibwa era tubeebaza aba Salt kubanga mulina obuvunaanyizibwa. Enteekateeka ya Christmas Lunga yabeerangawo buli mwaka naye olwa COVID buli kimu kyayimirizibwa. Tumwebaze Godfrey. Salt at 7.